eno ye program gw'osalabo. Yenda kukwatange yakakufuna. Ebirungi tukola makula geyoleka gonna basimba ogenze nebolikolere kwange biresimisa byokka basimba ogenze banange kwabawo muzego butasima mulamu basimba ogenze ekyo kye kimmalamu amaanyi ne mu byenkola byonna basimba ogenze bwe mbasoogera mazima ompabula njagala kuwabula so si kutabula waliwo ensonga enkute ku mutima kanyeyogerere sirinawo kutuma lwaki omulamu bamunyooma ne bwakola ebirungi bamufeebya olusi bamulinda kufate ne bawaana so nga yabeerangawo nga bamuvuluga alina mukwano gwange musisi nasamba kapira kyanga kali ne lwe yagenda nalujukira luli kyanaku naye kituufu ebirungi tukola makula geyoleka gonna basimba ogenze nebolikolere kwange biresimisa byokka basimba ogenze banange kwabawo muzego butasima mulamu basimba ogenze ekyo kye kimmalamu amaanyi ne mu byenkola byonna basimba ogenze. Buli mukwano gw'abanjukirako malayika abasiima nga tebasangika buli munsonanye ebirungi babyoleka nawe bwotyo nange bwentunuuli bwatyo embeera ya duniya abantu bensi bwe batyo nawe bwotyo nange bwentunuuli bwatyo tekisangika kusiima mulamu ebirungi tukola makula geyoleka gonna basiima ogenze ne bwolikolere eggwanga eribyesimisa byonna. Gwavawo omuzego obutasiima balamu bambi musiima abantu gendayo omugambe neyanziza ne woba tomuwadde ssente kubanga tosobola kugulirira time is never paid back oba okitegeera gendayo webaza nina omuyimbi agenda okuba nga atubuuzaako lwaki tajja n'atubuuzaako oluvannyuma lw'akayimba ako aka Dr. Jose Camille Kwezi from the Leon Island. Ebirungi tukola makula geyoleka gonna basimba ogenze nebolikolere kwange biresimisa byokka basimba ogenze banange kwabawo muzego butasima mulamu basimba ogenze ekyo kye kimmalamu amaanyi ne mu byenkola byonna basimba ogenze enguudo z'omukampala zituma erinnya lyosebo mala kugenda basimba ogenze n'okumuyita omuyimbi omulungi kapero yamala kugenda basimba ogenze bongole lutayo lwamuzaye kombe ebitibwa ne tumuyi nsanyusa okukulaba Kale nnyabo nange nsanyusa okukusanga tunula mu kamera omuntu ajja kulowooza otyo bbala sitya of course sitya abantu amanyi okutunuulira omuntu ambuuzaako nze amanya gange nze Offa Kayiira reggae artist. nsaba mbuulize ku bali ku Bukedde TV. Abali ku Bukedde TV mbalamusizzaako nnyo era tubaagala nnyo. Lwaki gwe Offa Kayiira? Kubanga Katonda yampa ekirabo eky'okuyimba. Kayiira linnya lirikika yennyabo. Offa Katonda yakuwa Offa weddira ki? Ndi musajja wa Mbogo. Akabbira Katikkira ekisaakaate mu bayimbi tukyetaaga guno omulembe omwerufu nze nja bakunoonyeza ngenda nkulaga omu ku omu kale tujja genda mu kisaakaate ky'abakulu okkiriza gende mu musomo komawo Kayiira ndi musanyufu nnyo kusisinkana ennyabo era ali ku Bukedde TV njagala omubuliro maze emyaka emeka mu kuyimba? Kuyimba sofa kati nkuwezezaamu emyaka egiwera 10. Yes. Myaka 10 gino industry ogisanze otya? Industry sijja kugamba nti ngisanze nga nnyangu. Industry yo si nnyangu really yeah. Njagala tutandike na luyimba kinga ggwe. Waliwo oluyimbo lwange lwennyini lwemutera okuba ku Bukedde TV. I love you. Nkubira kape. Do you since I met you I fell in love with you. Do you remember? Akayimba kabanyumire nkomewo tukyali ne Kayiira mu nnyumba. Do you
met you, girl, I fell in love with you. Do you remember the other day, girl, we met at my yard? Ooh, I said I love you. You almost killed me with your beautiful smile. Never thought I'll ever see you again. Now that you were here, I got all the time to tell you my mind. I love you, I love you. Do you love me? Do you love me? I love you, I love you. Do you love me? Better tell me you love me, girl. Kubukedde TV ku program gw'osalawo tukutambuza eno birungi ebitundu ebyenjawulo n'olambula ensingo otudde mu ddiro lyo wenjogera tuli ku mazzi kati tuli ku mazzi jasi kumbi tuli mu mazzi mwenyini era nga tutudde mu Yellow Banana mwe tuli mu lyato eddene erya kyenvu tetuwagisigamu kale gye tuwagira abantu mulina ebintu byammwe Kaira ani awandiika ennyimba z'oyimba? Ennyimba zange nze nziwandiika. Osinziira ku kingo owandiika? Nze nsinziira nnyo ku real life. Ebiseera ebisinga ekintu mala kiraba nenkiwandiikako era ebiseera ebisinga ennyimba zempandika ziri around zeetoolera nnyo ku mbeera za bulijjo. Omaze ebbanga kine dread? Dread zino nazikola ndi ku campus, that was 2005. So kati that's how many years? It's coming to almost 10 years. Singa bukya ku makya Bible yatulaga Samsoni bamusalako enviiri ng'enviiri zo zikusaliddwako? Baba bampisiza bubi. Kubanga teriyo mu rasta akera ku makya nakoze enviiri zino nga womanyi mu Uganda tebanategeera nnyo kintu kye bayita rasta, balowooza buli muntu alina dreadlocks aba muyaye. Naye nga si bwe kiri kubanze nalina ku campus ne tandika okufuna instinct about Rastafarian nga mpuliriza nnyo reggae music. That's when I picking interest mu reggae, Lucky Dube, Bob Marley, Peter Tosh. Nenjagala nnyo reggae music, so nenjagala kati okwambala ekifaananyi ekyo. So omuntu wazikusalako abakoze bubi nnyo? Nnyo. Kayimba kiketu batuzaaka? Akayimba musobola okunkubira akayimba k'omusajja gwe nsinga okwagala. Kayimba ki? Together as one, Lucky Dube. Okay. Si kya bulijjo mu program gw'osalawo okuba ennyimba eziri foreign, but because of his character n'enviiri ezo nzimubuuzizaako nga nina ensonga era nzizeemu bulungi nti omuntu singa aba amuggyeko enviiri aba amukozesi bulungi. Kamukubira akayimba ka The Late Lucky Dube era nga ntwala omukisa guno okubanga nti nsaasira family zonna eziviriddwako abantu. Akayimba kabanyumire enkome wannondere obuyimba obulala obw'Abannayuganda wano okuva mu bandi ye. Tuva ku Bukedde TV. My
okyalaba program gw'osalawo.